jangu tukuwe lino eddagala ligenda kuyamba okumala amazzi amangi nga tegazikwata. Bw'okwata bwe bati waba wakaluba. Naye omukyala ng'ali mu kumala awantu awo wakola ki? Kano kagalubindi kaba kayimiridde. Abaami tuba tetulina maanyi. Kaba kayimiridde bulungi nnyo. Omukyala omulala osobola omulabiraawo ng'amala. Assalamu alaikum warahmatullah. Abalungi ku musawo Joe mujeebaleko omusiibye mutya bannange olugendo lubadde luwanvu nga sikyalabikako. Naye olwaleero nkomyewo era nzize ne kojja Bone. Buuza ku bantu. Mugamba mutya mwenna kansobere nti muli bulungi kojja Bone wamu ne musawo Joe tubeerawo okubaweereza kyoba omanya nti tubeera eno nga tubateekerateekera eddagala eringi ate mube nga musobola okuwona obulungi nga bwe twajjako ne tubagamba wano twabaleeterako akaddagala k'abaami abaali bamala empewo abanalospa mu counts. I think bambi mwebale kujja weewaawo nti abajja bo tebasobola gamba nti kati nzuuno nzijja. Mwebale kujja gye tuli tubayiiyiza ebizigo sabbuuni wammwe abakyala waali waneeno tumukolako sabbuuni w'abaami n'abakyala. Abaami abalina sikiini enfu tuzikolako bulungi, abakyala abalina sikiini enfu mujje tuzikolako. Enamba ya musawo Joe weeryawo oba okitegeera yenze kojja nze agamba kati tugikakane. Leero tuzze na kibuuzo era abaami be babadde bakimbuuza nno bannemeddeko okuva mu kamuuli. Sandivuddeyo kati naye bannemedde kuba ŋŋambye senga naye abakyala mumala. Omukyala omulabira kukinga amaze omuba mukazanyo otegeera otya nti amaze kubanga nze ne bwe mbeera ne mukyala wange nkanya kwetulukuna naye ne bwenkola ntasirabangako nti amaze nammwe mumala oba temumala. Kati olwaleero kanzize mbaddemu ekibuuzo ekyo abanattu. Kambabulira abaami baffe abalungi abakyala bamala. Nti mumala. Olaba otya omukyala nti amaze? Bwe muba muli mu kazanyo kwolabira omukyala nti amaze ziri engeri nnyingi buli mukyala alina engeri eyiyo. Woyinza olabira nti kati akoze eki? Atuuse ku ntikko. Kaakati ngenda kubabulira ku ngeri ezo naawe ali eyo omukyala ali ewe mba nkuwayiriza oba nga nkukoonyeeko ng'ojjako ababumwami omugambe olaba nnamba gy'agambye bw'eti yeeyange era obadde ogamba simala mmala. Ate abakyala no batuuka ku ntikko olw'emirundi esatu. Mulimu abakyala abatuuka ku ntikko ng'era abaami abatuuka ku ntikko naye n'ayungiramu n'asigala mu kazannyo n'abeeramu ate era n'addamu n'akola ki? N'atuuka ku ntikko. Kati omwami atali macuwa yenna tasobola kukitegeera. Abaami abasinga tebasobola kumanya mukyala nti atuuse ku ntikko kubanga abakyala bonna si be bamu. Bwe ngenda ku ntikko omulala si bwagendayo. Tuli banjawulo. Naye bw'obeera n'omukyala ne mukola kati n'olaba nga oluusi akutte akunywezezza nnyo mweyo period nga akunywezezza nnyo n'asibanga ayagala obeerawo wamu tovaawo oluusi. Oyo omukyala omanya abeera akoze eki? Omukyala abeera atuuse ku ntikko. Omukyala atuuse ku ntikko aba tayagala akole movement yena ate bw'aba akunyweza nnyo n'akukwata n'amaanyi mangi nnyo. Awabeera akoze eki? Ate omusajja omukyala wakunyweza omusajja omukyala wakunyweza ate gwe topika nnyo genda mpola mpola. Gwe genda mpola mpola. N'ekirala omukyala omulala abakyala abamu bwe bamala baleeta amazzi. Amazzi ne gawera ne gajja ng'owulira nti kati mangi okusinziira kukola ki kugabaddewo. Gajja oluusi yange yayinza osigala nga bw'ali naye era movement y'omubiri gwe ekendeera. Like luli wabadde anyeenya ekiwato nnyo kati waneno ng'amala amazzi nga gaweze mangi agenda kuba anyeenya katono nga takyamuvinga nnyo naye nga gw'owulira amazzi gakola ki? Oluusi bw'aba yeebase bugazi ajja kusindikamu kokana akabina waggulu bw'ati. Asindikamu kino ekyensuti waggulu bw'ati owulire nga naawe kenyini amazzi gajja gakola ki? Gavaayo nga mangi. So ku musawo Joe werayikinga vidiyo eno ekyoba okola kimu nti woba ogiwadde akatima osobola okukwata ka vidiyo kano n'okasheyaringirako munno ensonga zonna ne ziba nga zitambula bunnyo. Musawo Joe abadde atunnyonnyola abakyala tumala mu ngeri nnyingi
tumala tutya abakyala tusindikamuko akabina waggulu we tuti akasindikamuko waggulu kati n'abeera nga takyatambula nnyo omubiri gwe gwonna ne bwoba omukutteko gubeera reluctant luli nga muli mu kazanyo gubeera guli stifu ng'akozesa amaanyi mangi gwakwatako bwagezaako okumuvinga paatisi ze ez'enjawulo naye wano bw'aba amala guba gukkakkanye nga guli reluctant nga guli awo just guli awo bwe gutu ng'alinga talina kyakolaye naye ng'ate gwe omuliko ye abeera akola ki yabeera ali mu kumala era amazzi ago osobola okugalaba nga mangi kugabaddewo kitegeeza ago ge mazzi omukyala gabadde agakola ki gaali mu kumala agali mu kumuvaamu omukyala wo bw'aba nga talina ago mazzi abalala ge balina si musango kubanga nabagambye tumala mu ngero ez'enjawulo ate era n'emibiri gyaffe gya njawulo mulimu abanywa ennyo mulimu abanywa ekitono kaakati n'akatiibwa akalala akaliwo wano mu kumala omukyala ali eyo ng'omumala naye nga gwe bw'oba omala tofuna wadde akatondo k'otuzza akavaayo buba butini nnyo nnyo ate buno obuseerera ne bw'oba mulimu abafunagana agaseerera nga mangiku ne mubaamu abasikwati nga nafunagana agasammuka naye ne mubaamu abatafunirawo like nga tafunye jangu tukuwe lino eddagala ligenda kuyamba okumala amazzi amangi nga tegazikwatira muleke kuddamu kubuzaabuza bantu omukyala omulala kw'omulabira ng'amala omukyala olaba wano lower abdomen wansi w'ekkundi n'obukyala tulabawo naye abasinga tuba twebasefu abasajja abantu awo muba muli mu kazannyo baba wazimbye bw'oba weegendereza ne bw'aba tali lubuto ne bw'okwata bwe bati waba wakalubakaluba naye omukyala ng'ali mu kumala abantu awo wakola ki wagonda abasajja ntwala omukisa guno okuba bambi twetegereze nnyo ono musawo gyo njogera mu byetegereze musobole okumanya bakyala ba ono musawo gyo bambi atugamba oba okirabye nga nkyogedde nga tokinotisingangako kubwewo taking action obeere ng'onotisinga ng'oweetegereza ku bye bayogedde ye mukyala wange agwawa awo abakyala abalala kyala balina embuto nnene tunasobola okulaba awantu awo osobola olabawo kati omukyala omulala ng'amala kwosobola omulabira olaba alina ebbeere ndiraba alina ennywanto kantunule ku liryo ennywanto eyo ng'omukyala alibibye ebeera eridawuni ebeera egonda n'ogonda ng'ogikwata bwoti n'oginyiga nga eddayo buli kimu ekikola naye omukyala ng'amala ennywanto ye ebe eyimiridde bweti ng'ateeka kalulu nga nekwata bwoti okazanyise kasigalawo bwe katyo kitegeera tuba twebase kuli naye oli nga tayimye bw'okanyiga n'okaza munda kayingira munda naye omukyala ng'ali mu kumala ennywanto ye eba eyimiridde bulungi ne we liba lyagwa ebbeere ne bwe liba lyagwa ng'omwana yali yonkalongadde ennywanto eyo eri nnene era esigala ng'ekola ye abakyala amabeere gaabwe ng'oluntu lubeerako weeruti ng'akantu kabeerako weekali tuba tetulaba oba kagize oba tekagize ogiraba erabika bulungi nnyo tujja kwongera tukirabe kakati n'abalala abaami abeetegereza ennyo bw'oba osobola okwetegereza galobiini kwogere mu Luganda kakajanja ako kayimira ddala kwe kati omukyala ng'amala tebatukkiriza kulabayo bw'aba amala oluusi yeesindikamuko emabega bw'ati ovaayo kubanga avaayo katono okwalawinga gali amazzi agamulimu okukola ki okufuluma naye abaami abamu omukyala bw'amunyweza ennyo oba n'akola ekintu kyonna ekimulaga mbu naamala ate yayongera kupika ekyo kyomukola kikyamu tebulina abaami bambi abaami mbasaba busabi omukyala bw'owulira ng'omukyala atuuse essira ng'akunywezolaba ng'alimu eyo state kakkana ebbina lino liseeteze empola wekuba kunyoola nyoola nga weweetoolooza ebbina lino kwegamba nnyo akabina bw'oba ng'okola kwegamba banga azinamuko ku mazina amaganda abaami abagondamuko ebiwato kati nga ffe yabanne tugondadondamuko seetezamu obanga afulumamuko kati n'otemalira nnyo munda era oba ofulumyeyo kati osobola otunulabo oti n'olingizayo kano kagalobiini kaba kayimiridde abaami tuba tetulina maanyi kaba kayimiridde bulungi nnyo omukyala omulala osobola omulabiraawo ng'amala kati waliwo omukyala gw'otagenda kulabako ebyo byonna nga talina mubiri gwe ekigenda kulaga tagenda kukola kiwabula nga ye olumala nvaako nali mufunye nali sokoleke nali mufunye
punyekola yali wamaanyi nnyo gwe joka bannayi musawo gyo ndetedde akantu kano gwe oyo nali mupunyeko vayo ngamba nze nga sinnaba kumala yaŋŋamba gwali ekijewa nti buli kiseera omusajja yalina okumala kantu ako ate nagamba nvaako n'obukambwe obuyitirivu ekituufu ayinza n'okubuuza what are you doing vaayo nvaako tambula nvaako kitegere oba oli n'atakigamba muno nvaako naye n'amala nagamba can you please hurry up onveeko oba yanguwa please funa engeri yonna nayo gye weetaasa omale nze mmaze nkooye sikyayagala kintu kyonna omalira ku sitayiro kitukyusa omale mbiveeko ng'akooye like nga appetite eri zero nga takyayagala kintu kyonna ate ebiseera ebisinga abakyala bwe batyo bwe bamala nagamba nvaako aba takyayagala paka olunaku oluddako ate paka lunaku luddako wiiki n'oluddako ayinza muyiba n'okweza oba naye wabeera wakukaka bukasi so nga ate bwabanga yeyeyagalidde nagamba muno kati njagala kagazannyo ke kaba kalungi nnyo kaba kawanvu abeera ayina amazzi ebiseera baba bamima nnyo nvaako oba tagambye muno nvaako sayo kyekumazisa amangu that's true experience yaman omukazi maze vaayo nengamba maze vaayo nti ye nengamba kiki nze mbadde nkyayagala naye ebintu ebyo si birungi bayibawe ate mu abakazi bwe mumala abamu ate temwefuula nnyo vumbi kuba si gwe naakasookako my friend oba okitegedde bambi nze mba mmaze mu buli oba okuwadde esamu kyegwetaaga mba mmaze katuuka njagazaki gwe mba naye bulijjo ndikuwa n'omala automatically abasajja abasinga mumala nanyina kati akolumba oba tomaze togenda kuluma mugongo kojja bone ku 0704 9709 tulina yabayi wano tulina yabayi kyaki ya pasita Kakande wano otuukawo tukubireko jangu tukujjanjabe abakyala eddagala ly'amazzi lirino bw'oba tomalangako oba nga gwe tolina mazzi ge bayita museereza mana obeera dry tobeera wet nga mulimu ababeera wet naye nga tobeera wet throughout you have to be wet throughout obutafuna inches obutafuna cruises mwina okubeera n'amazzi throughout mukazanyo Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14